Amanya Musisi Ben LC3 Kasubi B 2021 Mission 21 bwe buno baka bango obusose okuyisa nga munabya bufuzi siri munabya bufuzi wabula ndi mwagazi wa kyalo kyange njagala ekyalo kyange sandingidde lwa bya bufuzi naye nina ensonga zange because njagala ekyalo kyange nga bwe neeyagala njagala ekyalo kyange osinga gwe bw'oyagala ekikyo ekituufu njagala ekyalo kyange. Omulama gwa leero ngenda kwogera ku bannabyabufuzi abatukozesa. Bannabyabufuzi mutukozesa nnyo, mutukozesa mututwalanga condom. Nkiyite batya? You condomizing us. In fact, you condomizing us. Mutukozesa. Si NRM, si people power, sani. Nze ngenda kuwa examples bannabyabufuzi abasoose. Kasibante gwakulira side ne okoze eki njagala oveeyo ongambe wayise watwale teeka mu government mbuno abantu berubaga bagala kino ne kino ne baligana bwe baligana ofuna sente mmeka kwata ku sente z'okolenga omuntu wa bulijjo kozi gundi bagamba beba government eganyi gosobola okujjanga Kasibante n'ogamba olw'ensonga nezino ntaddewo zino sente tukole kino ozija wekka obanja government tabanja. Kati waliwo Segona obera mu busewufi na Bobi Wine bola wale okwekalakasa ngodduka nayo bakwate tukulabe. Abantu bebusiro tebalina TV, tebalina ngudo, tebalina ki. Oli eyo obera mu busewufi kali mutandisa okubya poster weteekako wano n'oteekako wano nga bakwata. Woteekeko wekka oba abantu bakwagala. Lwaki oteekako wali police ngekwata? Bakutende muno wakola nnyo twakutuma police kukwata. Oba twakutuma tukiikirira. So kati mulimu n'abalala ba NRM. Aba NRM abeefuula beeyita bayita ba mafia bani abeefuula abagundi ki simanya abalabuzi ba Museveni. President Museveni waliyo abasajja abakutega abantu abatategeerekeka. Bakutega abantu kati wajja mu ghetto n'ofuna simanya raga mafini yala. Wapiki walonda raga mafini yala buchamani okubeera omuwabuzi mbuna kuwabule mu ghetto oyo agenda kuwabula ki mu ghetto sente ze omuwa yazipangisaamu ennyumba Makindye n'anoonya bakyaliwe simanya basaniyo ne banywa akayaga sente zabaggwako bababanja kati simanya oba bagenda kuwa advise oddemu obwongere ezo sente abantu bali wansi enjala ebaluma abantu just beetaaga capital teeka mu business zaabwe ne wagundi lwaga mafini yala azikola ki ye nyini alabika yerabira n'oggulako omusipi kali mulimu abantu abamu some people full figure should I say full confused oze mu people power oze mu NRM ekibiina kyaffe kirungi ekibiina ky'NRM kirungi naye abakirimu abalya mmere abakirimu there are some people omanyi kati ffe tuli bazzukulu yes mwazimba family NRM kati ffe tuli bazzukulu naye omuzzukulu bwalabanga ekintu kisaanawo yandisaanya gye akikole ki akirongooze. So there are some people who are educated, there are some people abaagala ekibiina, there are some people abaagala ensi yaabwe ne mulimu abalala nga banoonya mmere ya leero. So ate Katonda tukweka atya omulya mmere alina omukisa abalya mmere basinkana president bwe basinkani we baagalira kyokka mulimu abaana balina strategy abalina zi proposals zaabwe tebasobola tuukira mu kulembeze. So simanya ekyo ngeri gye tugenda kikolera naye bannabyabufuzi batukozesa. Munnabyabufuzi y'omuntu ofiira ku kyalo najja n'apangisa abakaaba bapangisa abakaaba bagira mu gurupu ye nene yefuula akabona bannanga abaye oli ayagala ensi bakaabye okumanya kati bugundi banoonya bwagazi bagenda kwata obuganga babukube ku jjinja kabwatuke oli yefumita agambe wa poliisi ankubye essasi bakaabe byonna kale kwega babakozesa. Nze njagala temulonda kibiina bannange saagala muntu aveeyo alonde kibiina nti gundi wa NRM gundi wa people power gundi wa DP londa omuntu gwomanyi nti alina obusobozi mulonda omuntu gwe musobola
bwe munamutuma mu parliament n'atateesa mukwate emiggo mu mulumbe waabwe mugamba twakutuma gundi ffe twakuteekayo ne temulonda kibiina nti twakola nsobi ne tulonda wa people power. Twakola nsobi biki? Muli wano mwagala people power, waliwo abaali baagala NRM. Era abaali baagala NRM waliwo abaali baagala Ssebaana ne bagamba Ssebaana alagidde. Waliwo abaali baagala Besigye. Waliwo abaali baagala buli mulembe gujja n'abaago n'abamu tebafanga batambudde emirembe gyonna. Abaali baagala Ssebaggala, abaali baagala Ssebaana kali baagala Bobi Wine. Era ojja sanga kati nga be baagala Beni. Kwegamba bo bali awo kwagala bwagazi bagenda na bigenda. Kati mwabaagala emirembe mwe mutusibye mu bwavu. Mwe musibye ensi yaffe emabega because temunnayiga kulonda. Londa omuntu go mulonda omuntu. Nze mbedde nkulidde ku kyalo. Bamanyi mama wange, bamanyi taata wange. Muntu meyo bebigala mu nkime mugambe blood. Twakutuma ne tonnatukola ki tonnatukolera. Ne babeerayo mu buseufi kasiba nti agenda mu kooti n'aloopa ne tugamba omusajja aloope bamubbi akalulu kumbe naye ajja kubba. Njagala kasiba nti ojja ogambe kino kyenkoledde ekyalo kyaffe. Ndinakiri natwala proposal mu parliament tugire biki byonna ne bagaana nze ne nkwata ku sente zange. Ambulance wagigula mu campaign eri tomayina mafuta genywa erabika ne yingini yaggwa mudda nga yingini bateekamu ya boda abantu bekutte kali mugenda gula motoka mulimba abalonzi temulimba abantu njagala mukolera ebintu omuntu ayina kyataddewo akola kikyeraga muko simanyi ndi munamunyivu nnyo kati ate mulimu abefuula abefuula abayimbi kani tulendi abayimbi oba tulendi abagundi oba tulendi abazanyi bakatemba mugenda kujja babawa akalulu muteeke comedy mu parliament nenze mbakakasa nja kujja ne petroli n'akabiriti nga mukuŋŋaanye mbooke manyogo mu gigiki ate sinjabeera omuzira mugenda okwonoona ensi yaffe nze ngenda kufuuka omuzira nja kujja mbookera mu parliament mwenna tumanye nti mukoze eki mugenze mulimbalimba abantu kobe ng'oli wa NRM wa people power wa DP FDC oli independent abantu abamunono bagenda kwesimbawo kufuna CV nti olw'okuba ayagala ayitenga mu VIP yani yateekawo obukadde 2 simanya osasula obukadde 2 nojja ne bakuwaana ne bakuwa security n'amafuta osobola okutambula ensonga nga weesimbewo kuba president bagenda leeta obusente butini mufune equalities abantu kabeerondere ndowooza nkiwa tukole ndowooza nkiwa gavumenti yanditaddewo omuntu ayite mu kasengejja k'ebyalo ayite mu ka district then bamala omukubako akalulu ng'eri awangudde gavumenti olyoke omukkiriza ne mulimu abantu abamu abagenda okujja okwonoona akalulu kaffe democracy adde mu bantu bannemeseza okwogera bangambe obudde buweddeyo naye ndi munyiivu nnyo naye ab'ekasubi mundabiranga ddala LC firi njija temulonda kala temulonda ki wabula mulonde omutuuze ate nze bampita Ben a man of his own words mbasibudde